Okuva olusoma olusooka bwe lwatandika, KCCA ezze ekola ebikwekweto ebyenjawulo okusobola okulaba ng'erongoosa omutindo gw'ebyenjigiriza mu kibuga. Amasomero omuli Nakivubo Settlement wamu ne Nakivubo Nursery ge gaaloza ku bukambwe bwa KCCA era ng'ensonga yagaleetera okuggalwa gaali tegatuukana na mutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga. Kyokka ekisinza okwewuunyisa abakungu okuva mu KCCA, amasomero agasinga agaggalwa nga n'embooge tennabuguma gaddamu okukola ng'agasinga tegannatuukiriza bisaanyizo. Kati wano KCCA weesinzidde n'erangira nga bwegenda amasomero gonna ogakwasa omukono ogw'ekyuma era nga bagenda kukolaganira wamu ne poliisi. Abapoliisi bazzeemu ku making sure nti embeera eri mu nteeko. Okusinza ku ggaliwango amasomero mangi agameruka ensangi zino ng'agasinga tegalina bisaanyizo birambikiddwa mu Minisitule y'ebyenjigiriza ne KCCA, kino nga kigafuula okubeera ag'obulabe eri abaana b'eggwanga. Wano ggaliwango agambira nti singa tebasitukiramu ng'abavunaanyizibwa ku byenjigiriza, eggwanga libeera liri mu katyabaga. Kati ng'ekyamasannyalaze, omwana n'abeera mu kibiina nga mulimu omuti gw'amasannyalaze, kintu kyatukanga nnyo era kirabika nti ebintu bino ebikolebwa abantu abamu tebalina mutima bwa bulungi bwa ggwanga. Amasomero mangi mu ggwanga agaalabula okutuukiriza ebyo ebyetaagisa okusobola okuweereza abantu mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga, wadde ng'agamu gaabituukiriza, agasinga beefudde ennampulira zibi. Oluvanyuma lwa KCCA okuvaayo n'eyingiza poliisi mu nsonga z'amasomero agaliwo mu bukyamu mu kibuga Kampala, bannannyinigo basabiddwa okuvaayo bagawandiise mu lulambufu bwawo oba si ekyo gaakuggalwa. Ni Shamim Bataaliwo wa WSTV wano KCCA mu Kampala.